Hello everyone, good morning. Nze Nnaalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugabasese. Muli mutya bassebo ne bannyabo, mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Naffe gye tuli balamu. Kale mbabuuzaako mwenna bali mu mawanga ag'enjawulo, abakola emirimu egy'enjawulo, mupatikana mwebale. Ensi eno tulina kukola. Tewaliyo kiseera lwe tugenda kugamba nti tetwagala kukola kubanga tulina okubaawo. Kikulu nnyo okubaawo. Kale mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale byonna, data byonna. Mwebale nnyo weebalire ddala bannange bamikwano. Kaakati mulundi ogusembyeyo twalaba omuntu omulagajjavu asobola okwagala ebyamangu n'ateesiga bajjajjaabe okubeera nga akola bulungi omusingi gw'emirimu gye era ne tulaba naki ekisobola okumutuukako. Olwaliro njagala tutunuulire omuntu akoze omulimu nga yeesize bajjajjaabe. Kibeera kitya? Kituufu bw'oyesiga bajjajjaabo bw'otandika omulimu olwo ebeera spoon feeding nti kiba kyangu nnyo bwe kityo kwegamba bintu bitambula butambuzi taratibu. Ekyo kye njagadde tutunuulire olwaleero. Omulimu nga tugutandise mpola mpola. Tandika okukola, tandiseewo akaduuka ako. Otunda hardware nawo obusawo bwo 5 obwa seminti, butayimbwa nga 5. Oli mu kweyiiya, owulidde. Kaakati jjukira ekintu ekiriko ekisinga okufuna ate gwe mwoko guno gwo guliko esiringi nga 7. Naye jjukira buli muzimbi agula omwoko taddamu kwagala kugula mwoko kubanga gw'aba akozesa ate siga nti buli lw'agukozesa agusuula. Kale gitambula mpola naye gye gisingako ssente. Kale bizinesi yaffe etambula mpola, tugitaddemu amagezi gonna okuyiiya. Kale ne tugamba nti naye ebintu nga bitambula mpola. Awo n'olaba nga mu butuufu bizinesi ekyali nnafu ate waka tetukwatagana. Kale omugezi akoze atya? Kaakati bw'omala okwebuuza ebyo byonna nga bakulagirira nti waliwo omugezigezi nti waliwo omugezigezi akola bulungi ate munnaye nno ali mu nsonga za misambwa za lubaale. Tayo si muzibu nnyo kale ng'ogendayo ng'omubuuliramu ng'akugamba anti lubaale abanja. Kituufu lubaale abanja kubanga era buli kiseera aba alina ky'abanja. Kisobola okuba ekinene, kisobola okuba ekitono. Naye kati ku mulundi guno abanja. Ayagala mutuule ewaka, mukole ensonga ze, muzimbe kasubi ye, ensonga zitereere. Omugamba naye jjajja nga tetukwatagana, buli omu ali ku bibye. Munnange nga jjajja akugamba tusobola okukolawo emikolo emitonotono ne twambaza omuzimu ogwo ogukuliko, ne tusaawo n'ensawo y'abajjajjaabo, n'ofumbawo n'ekijjulo kya ddungu, n'ogabula ne ku baana abalongo, n'obasaba bakuyambe kuba kati ekika tekinnatuula. Kati bwe kiriba kitudde mulikola ensonga. Awo nno jjajja ng'ebyo obikola. Era bw'obikola ng'oyanjulira bajjajjaabo omulimu gwo nga batandika okukukolera. Kati bwe batandika okukukolera bo newankubadde gwe oba olaba nti okola naye ate bo baba bafunye confinement, akanyomero mwe bakufunira nga toli mu kutagala bakutendeke bo kye baagala obeere. Entendeka y'abajjajjaffe ebeera nti bakuleetera ekyokuyiga. Ku ntikko y'okuyiga okwo bakuleetera ekigezo. Kati ekigezo ekyo bw'okiyita ng'ogenda ku mutendera oguddako. Nga banaakuleetera ekyokuyiga oloota oli mu ssomero.
era kigezo nga kinajja olwota okola bigezo era bw'okiyita olwota oyise. Kyenjagadde mumanye nti okutendeka kwabwe kulimu kiruubirirwa ki? Bakutendeka kye tuyita life skills omuntu ze yeetaaga okuyita mu bulamu buno ng'ali bulungi, omuli okukuuma amazima go ng'otuukiriza, obugumiikiriza, obuyiiya era obukozi, obumalirivu, obuvumu, obuvunaanyizibwa oba obukulembeze, n'okwetengerera. Kino kyonna kikolebwa lwa nsonga oteekeddwa okutendekebwa. Bino byonna obiyitemu. Era naawe bw'oliba olina b'otendeka ojja kubibayisaamu. Bino ku ssomero tebabitutendeka. Ffenna we tuli era tutuuka mu mbeera eno. Kubanga eno process tulina okugiyitamu buli omu waali agituukako. Ggwe oyinza okuba katugeze oli mu ofiisi yo mw'okolera, okeera n'ojja oli secretary wa mukulu omu, kaakati bw'ojja ng'oggulawo ng'okubakuba enfuufu ng'oyisaawo kadasita awo mangu mangu ng'otumya caayi ng'otuula ku kompyuta yo ng'otandika okuginyiganyiga. Kati eyo nga ye daily routine yo. Really kati ekyo ogenda kisomesa mwana wo, ogenda kiyigamu ki? Ye ensi tegenda kukuganya kugamba nti gwe bw'otyo bw'otambuza obulamu bwo ng'olinga some piece of computer nti bagiprogramminga kukola ekyo. Ffe tuli bantu tukola ebisingawo awo. Kati ye ensi ejja kukukola bw'eti. Ejja kusooka ekuleetereyo omuntu. Ajja kujja ku mulimu awo obanga mukama we amuwadde omulimu. Katugeze amuwadde ayinza okuba nga kati g'oli secretary, mukama we ye manager kati ye amuwadde obwa supervisor, asupervisinge mu field eyo ebitambula oba marketinge emirimu gya kampuni yammwe. Kati ajja kujja kapeti gy'obadde odasitinga obudasitinze oti neeba ng'eteredde, ogenda okulaba ng'agiyiyeeko bisplash. Ate nga tolina kukaalaamuka. Oba okitegeera? Kati abo bakuyigiriza. Osobola okwecontrollinga. Can you control yourself? Can you control your temper? Abiyiye kaakati gwe weerabirire. Takomye okwo, agenze mu printer, empapula zonna aziggyeemu, azikoleddeko rough work we, takuddizaamu mpapula kyokka mu sitowa gye ziva wala. Kweggamba n'alyoka atuuka awo ku mulimu n'akyusa obulamu bwo n'abufuula kifuula nnengaati. Okukakananga n'obuli mulimu bwe wafunangako enjawulo n'ogamba nti kano akalimu nkakoze nga bwonna tokyasobola kubufuna kubanga akulingiriza oba oli awo ng'ali ku kompyuta ye atunula okola ki? Kweggamba n'akubuzaako embiibya. Naye ng'ebyo byonna oli mu kutendekebwa, olwo okutendekebwa kukoze eki? Kutandise. Kati ng'olina okulaga obugumiikiriza we kyetaagisiza, olina okulaga amazima, olina okulaga control, olina okulaga okusalawo otuuseewa, olina okulaga obuvunaanyizibwa mu bino byonna. Y'ensonga enkulu. Zino qualities zino ze boogerako zino, ensi ffenna ezitwagazza, ky'ova olaba nti ffenna tubiyitamu. Tiwali atabiyitamu. Kati gwe bw'oba obitunuulira olaba ng'ebizibu naye biba bya kuyiga. N'oyiga n'omanya nti ddi lw'oboggolera omuntu, ddi lw'otomuboggolera, nti n'omusomesa busomesa n'omugamba munnange olaba bw'oleeta emmere n'oliira wano emmere bambi ebyo ebicaafu tobireka awo obiggyawo n'obiteeka ali mu dasitibiini. Owulidde nti ye kubanga kati jjo wabireseewo ne biyiika mu waaka wa bendi. Oba okitegedde nti ye so si kuboggola buki buboggozi. Eno ensi etwagaza kubeera abantu so si bisolosolo. N'olwekyo qualities ez'obuntu kye kintu ekikulu ky'oteekeddwa okwetendeka. Era bw'olaba ng'embeera ng'eno ekusemberedde manya kye kiseera ofuuke
omuntu gw'abadde omusoswangule atagambwako nakyemalira kye kiseera ofuuka omuntu. Gy'oyanguyirwa okufuuka omuntu na bino ebigezo gye byanguyirwa okukoma n'otuuka mu bulamu obulungi obukweyagaza. Emirimu nga tugikwasiza bajjajjaffe gikulaakulana, si nnyo nga giri gye tweyinulirako irizi, naye ate era gikulaakulana nga gituwa emirembe, gikulaakulanira mu mirembe kubanga giba tegiriiko mateeka gali ag'obungodiira amazibu ennyo agatasoboka. Tugifunamu obumanyirivu era gituwa n'omukisa okutendeka abantu baffe kubanga kati oli wagambira nti omwana wo takwata mu ssente, gwe wano oba weetaaya oba tolina kyakukisa. Abaana bo osobola okubatendeka, amakulu olwo osikiza kubanga okusikiza emirimu tekiri nti kirina kubeera mu buwandiike, nedda. N'obutendesi n'otendeka omwana wo omulimu gwo oba ogumusikizza. Amakulu nti ne bw'aba asomye naye nga si gwasomeredde asigala agumanyi era kiba kya bugagga kye. Kiba kya bugagga kye. Kale ekyo nga tukirabye ne tumanya butya bwe tuteekeddwa okuba nga tukuuma emirimu gino, tulina okuyiga okubeera abeegendereza mu kusalawo kwaffe. Bw'oba onoogaggawala salawo, bajjajja oba si bajjajja, kubanga amaanyi amagwira g'oleeta okukulaakulanya tegagenda kukubaako na kisa yadde famire yo. Bagagga bangi mubalabye nga bw'avaawo famire ye yonna egootaana n'otomanya na kumanya nti baali babaddeko obulungi. Ekyo ddala ky'oyagaliza abantu bo. Kati bwe kiba si ky'obaagaliza, mbakuutira bw'oba nga wali wamala dda okukola ebintu byo, noonya budda eri bajjajjaabo obeenenyeze, obeetondere, obalage nti bwali butamanya obwakutuusa ku ekyo, naye kati okusinziira nti otegedde, buli kimu oli mwetegefu okkitereeza. Kale mu ngeri eyo bajja kukuyambako obe ng'otereeza buli kimu. Eyo yirizi bwe kinaakitegeeza kufuna agizzaayo, nayo ng'eddayo. Bwe kiba kitegeeza kweriga bwerizi nayo okuddayo, byonna biba bisoboka okukola ki? Okukolebwa. Ekika ky'omulimu ekiddako awo buba buweereza. Eri abantu ababeera mu buweereza ne baguyita mulimu. Era nange kyenvudde nguyita omulimu kuba munnaaye kati obuweereza tebukyali buweereza, wazira gwafuuka muki? Gwafuuka mulimu, naye nga mu mazima obuweereza buba buweereza. Kuba kutuukiriza buvunaanyizibwa eri obutonde ng'omalawo obuzibu naddala obw'abantu. Era ekibuuzo kinene kiri nti obuweereza busasula? Obuweereza busobola okukusasula bulungi nnyo. Obuweereza busobola okukusasula olw'okuba omuntu atunuulira ekizibu ky'omumaliddewo n'alaba nga mu butuufu omubanja. Nze ninayo abankubira essimu ne bambuuza, Naalongo, eno ennamba yo eri ku mobile money? N'omugamba nti ye kweri ku mobile money, lwaki obuuza? N'akugamba munnaye Naalongo, simanyi bwe nnyinza kukikunnyonnyola kubanga obulamu bwange bubadde so messed up. Twakula tetulina kye tumanyi, tetwamanya yadde kintu na kimu, ffe twalabanga ewaka nga bannaddiini. Naye bwe tukuze ebintu bitandise okututawaanya bubi nnyo nnyo nnyo. Kale okuva lwe nazuula omukutu gwo guno,
ate obulamu bukyuse. My life has changed total and also. Era kati buli kimu nkitegeera bulungi, black and white, kati byendaba mbitegeera, byempulira mbitegeera, manyi n'ekyokukola, era sikyali mu kusoberwa nga luli bwe nakolanga ki, bwe nabeeranga. N'alyoka akugamba kale, okusinziira ku ekyo Nnaalongo, mutuufu mpulira ng'ommanja, naye njagadde kano akatono ke nnina, tukagabane nkuweeko. Olw'okwebaza munnange nti weebale. Kale bw'ova ku ssimu nga weebaza omutonzi, n'omwebaza n'omugamba nsaba era neebaza mukama wange weebale kunsobozesa okutuusa obuvunaanyizibwa buno n'obuweereza buno eri abantu n'okukkiririza mu ekyo mukama wange. Weebale nnyo, weebalire ddala, wamu ne bajjajjange beebale kundaga na kumbuulira na buli kimu na kumbeererawo. Kale bw'otyo ng'olinda ka message ogenda okulaba titi ng'omutwalo gukaabye. Olumu giba 10, olumu kaba kakadde. You can never imagine ebizibu by'abantu. Oli avaluwinga ekizibu ky'omumalidde n'asalawo akuwa obungi, obuye bw'aba alowooza nti mazima okigwanidde. Abamu aba ayagala akuwa ekingi naye nga bambi talina bubeezi, nga tannafuna bubeezi nti afune akuwe. Kale mu ngeri eyo abantu abali mu buweereza bambi temukaalaamuka, abantu temubanyigiriza, gwe tuukiriza buvunaanyizibwa bwo n'ensi etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo gy'oli. Gwe weereza, abantu bamalire ebizibu byabwe, gwe tofaayo, ojja kufuna. Kale mu kanyomero kaffe kano ak'okutereeza omukisa gwaffe ogw'ebyenfuna, nga tusumulula omukisa gw'ebyenfuna, tugenda kulaba mutendera ki oguddako, kubanga ku luli twanaaba omusulo nga tutadde emwanyi zaffe 9, endagiro mweri mu kali akaasooka. Kati olwaleero bwe tumala okunaaba omusulo ogwo, tugenda kutunula ebuvanjuba. Ebuvanjuba ye wava omusana. Era bwe tunaatunula ebuvanjuba, tugenda kusuulayo emmwanyi 2, enkazi n'ensajja. Tugambe bwe tuti, ayi jjajjange Sserukeera, nga ggwe ekkubo lya mulimba likala mmanju, bisagazi bikwaya, Sseruggula miryango, nange nkedde. Nnyonyi nkeeze eri olusiriŋŋanyi, nsaba nga bw'oggulira Wanjuba Ssaalongo, nange bw'obunzigulira. Era oggulire emikisa gyange, emirimu gyange, amaka gange, okumanya n'okutegeera ebifuna gye biri yonna. Ssaalongo nsaba oggulire abo bemmanja bansasule, era oggulire emirembe gyange. Nsaba ayi mukama wange oggulire. Kati gwe raamiriza buli ky'oyagala akole ki? Aggulire. Kino kikolebwa abaami tebambadde ssaati, ekyo twakyogeddeko, abakyala bali mu buleega. Funawo dda, kakkana, kola emikolo gino, gikole. Gino emikolo mwe yadde mulowooza nti nno minene nnyo biki, naye tegifaanagana nga bizibu bye musanga eyo mu basawo nga mugenzeeyo. Bw'oba osobola okwekolera omukolo nga guno, gukole. Abaami omukolo guno bagukola bayimiridde, abakyala bagukola bafukamidde. Edda abaami baatumyanga n'abaana bano abato ng'abadde ayinawo abaana, n'atandika okumubuusabuusa awo, n'amubuusabuusa mu bbanga oba mwali mukirabyeko, n'amubuusa ng'era bw'alaamiriza. Egyo gyonna mikolo tujja kugiraba nga tutuuse okulaba owootya omwana omukisa. Kale bw'omala okuba nti okwoola jjajja Sserukeera ng'osuddeyo emmwanyi ezo 2, ng'osabye akukeereza ebirungi era akuggulire ekitangaala n'emirembe, awo we tuba tusinziira ate tulabe kiki ekiddako awo nga tumaze okukoola jjajjaffe Sserukeera. Tuli mu process ya kuggulira mikisa gyaffe egy'emirimu. Kati jjajja Sserukeera tumuggulidde era naye ne tumusaba atuggulire. Tuli sitede, tumaze okunaaba omusulo, tukoowodde Sserukeera, kati awo tulinda ekiddako.
mu chapter eddako. Mwebale nnyo bamikwano, mwebalire ddala akuume atakuumira mpe.